Kwacha mate kulamusizza ssebo webale byonna byotukolera webale obuwabuzi webale buli kimu experiences abaana ze basharinga okuyitira ku Kadama TV era neyanziza n'abawuliriza bannange oba abahasoras bapatikanyi bwe mbayita tupatikana tuli bapatikanyi twava mu nsi z'ewaffe twava Uganda kujja kupatikana era bannange Mukama bampeera omukisa mwenna abaana mwenna abali ku kyeyo nze ndi wano e Dubai mbadde nina akalowoozo okujja ke njagala okuwa abaana bannange abali ku kyeyo bwe mala mbeeko kye neebuuzaako mpulire obuwabuzi bwe bampa naawe kojja nga muuli naye mbadde njagala bagamba bannange mwewale emikwano egiri e Uganda abo emikwano abatuwola ssente kubanga bamanyi twagenda ku kyeyo baba balowooza ssente tuziina kati bagezaako nga bwe basobola okutuwola ssente ate bw'ogaana n'omugamba olusiina oba waliwo akontrolinga salale yange ekyo nga kimuluma ekyo ng'akukyawa aba taddamu kukyatinga naawe njagala bawa life experience yange mbadde ne mukwano gwange I think it is now 20 years kubanga twamanyiganya tuli mu A-level ne tubeera ba mukwano ku campus twasolanga wamu ku buliri bumu mu hostel emu mu room emu engoye twayambalanga zimu n'abeera nga wa Luganda lwange era n'okujja kwange kwonna namugamba nga ntuuse ku airport nga ndinnya mu nnyonyi ntuula bwe namukubira essimu ne mugamba ngenze n'agamba n'otangamba kuba yali yambuuzaako kubanga before naali nkola mu travel agency eryawo mu Kampala kasinajja kati n'agamba n'otambuulirako kuba yali yambuuzaako emabega ne mugamba naye ssente nze siziina nga sinaba kujja naye era nga mbigoba kati n'otangamba kale laba obwedda nkusabira biki ne tusigala era lw'okuba yali mukwano gwange tusigadde twogera tusigadde mubuulira bwe bankuba essuwaani mbimugamba leero bankubye essuwaani leero ate bangambye kino nangamba tusabe ne mugaaka tusabe naye mu weeks nga 3 awo nangamba ayina wagenda okubribingira omulimu eyo Uganda gwa gavumenti nangamba ayagala ssente osobola kunyamba biki era nkimanyi tosobola kundeka kufa biki ng'ate olina ssente nga siina ssente ne challenges zange naali nzimugambyeko ne programu zange kale ng'azimanyi bannange mulaba obuzibu bwe tukola twesiga nnyo abantu naye Katonda y'anaatulwanirira naye bwe namugamba nti siina ssente yatabuka ate n'addamu ebigambo ebikudaala kwegamba yono omuntu eyasulanga nga tambuuziza nga bwensiibye enkeera ne yeetonda nangamba mwana gwe mbadde siina data oba bino naye kati tofaayo kwegamba nga nange bwe nfuna ekizibu ye muntu gwe nsooka okugamba ne mugamba manyi kino kibadde bwe kiti nga mpulira muli ku mutima mwina nga sisita wange oba n'okusinga ku sisita wange omale okubeera ne mukwano gwo ng'omubuulira buli kimu nga ne sisita wo tosobola mwesiga mugamba your secrets naye ekyokumugamba nti siina ssente kyamuyisa bubi n'akudaala yakudaala ebigambo byesobola kubaddiramu naye ng'obuwabuzi bwe mbawa nze kati bwe mbagambira I'm satisfied. Nyinza obagamba nti sikyalina omukwano gwange ye Katonda yantonda oba Yesu gwe neesiga ye mukwano gwange if at all n'abaana bange abanva mu lubuto Mukama bw'aliba abankuumidde be bagenda obeera mikwano gyange kino bwe mba nkyogerako njagala n'okukaaba it hurts munansonyiwa ba mikwano naye njagadde mutegeere nti gye twava tebatwagaliza byonna mubiwulidde byonna mubiraba mulaba n'ab'enganda battingana
olw'okuba balowooza nti bwe tujja tugenda gaggawala oba singa oba okuba obulungi n'omuntu asalawo n'agamba n'omwana kaamutte bw'akomawo asobole aleme okutwala eno ennyumba gy'azimbe wakiri bannange ensi egudde eddalu oyo gwempita mukwano gwange wiiki 3 kati tanaba kuddamu kunyega kigambo kyonna naye I'm not regretting wabula neebaza mukama ngamba katonda weebale kubanga ombiikulidde omutima gwe nga bukyali osanga nandituuse ne Uganda nga contract eweddeko n'ensibira ewuwe kuba bulijjo tuugera nanga naye kati kiki ky'owulira oyagala okugenda ne mugaba bijanjalo n'amatooke naseka n'agamba ebyo ndibikufumbira tofaayo kati mulaba ggwe bw'otuuka ate n'ogamba kangende wa mukwano gwange n'akuwa akantu n'oba nga oyitiddeyo tebatwagaliza kubanga kyamulumye okumugamba nti sirina ssente ate ng'era abadde akimanyi nga puroguramu zange zonna nzimugamba naye nsaba katonda akimpiseemu teyeeyongerayo omutima omubi gukomaawo ankyawe nange era n'amuggyeyo omutima gwenjogerera kati sirina mukwano kuba yabadde mukwano gwange ow'okumutima kale bakadama bannange ekyo kyembadde njagala bagamba